naddala abasawo kijja kuba kirungi nga bawadde amatooke gano tusobole okuba nga naffe tulina etoffaali nga bafirimakers tutaddeko eri embeera eno. Mulinda Richard, thank you. A truck of matoke food, particularly for health workers. Thank you, and we hope your fellow film producers will emulate what you've done. Chairman, Nangi the film producer, Hey, Ronnie Nkalo Abraham, and I brought cash, 1 million shillings. where are you film producers? Where are they? In fact, what they are doing is super cool. Mulinda Richard era nga ndi producer wa firimu, award winning director, ndi nanyini Birimbi production era nga kulwa firimu industry yonna ba filmmaker n'abantu bangi babadde bagamba temuvuddeyo okutuyamba naye nga tubadde naffe mu nteekateeka nga ba filmmakers okusobola okuba nga tulina etoffaali lye tuteekako era navuddeyo nendeeta emoloka y'amatooke eno namba at least esobole okuyambako obaoliawo eri abasawo lwa nsonga bakoze omulimu ogw'amaanyi nnyo okubanga Uganda basobodde ogikuumira wansi ow'obulwadde bwa coronavirus. So tuvuddeyo ne tugamba katubeeko etoffaali lye tuwaayo tetulina nnyo nga ba filmmakers mumanyi firimu mu Uganda tekinnaba nnyo kubeera nnyo kyamaanyi naye ati tusobodde okuba nti tukwatako ako akatono ke tufissa ne tugamba obaoliawo katuweeko abatali bulungi era nga ndi musanyufu okubanga emmere yaffe bagikkiriza era nga nja kuba musanyufu okubanga etuuka ddala kwabo bekikwatako nsobodde kuleeta amatooke sirese kawunga lwa nsonga nga omanyiza akawunga kunyo nga ngenda kanywa buugi naye njagala nnyo amatooke nga nze omuntu ensonga kisobodde okuleeta amatooke era nga embeera bw'eneeba nga yeeyongedde okubeera obubi tujja kuba tulabanga ba filmmakers badde musanyufu nnyo okulaba nti ne Ronnie Nkalu bw'atisita asobodde okukwata ssente nkalu akakadde kalamba n'akawaayo. So ndi musanyufu nnyo ku lwa firimu industry nti tuteekeddwa okubawo kitukolera baana Uganda naffe tubaddize ate okugaba gubeera mutima tekitegeeza nti nno nga byennina nnyo nga by'okusinziira ku bwetaavu bw'abantu bwe balina. So era njagala okugamba bafirimeeka bonna buli omu alina kyasobola. Ndabye omwana awaddeyo emitwalo 2 nsuubira aliyo firimeeka aliyo ng'asobola okugiwaayo. So mujje tuyambeko abantu basobole okuba nga bafuna ekyokulya. So much for handling these donations towards the COVID response very well, and please appreciate the people that you work with who are not here. Right Honorable, I have been working very closely with the Rotary teams. As you heard from the list that they have handed over today, they are test kits and personal protective equipment. Because when they asked me that what would you like us to donate? And I want to apologize that I said, please don't bring food. My biggest need are test kits. And being a Rotarian, I said, please listen to what I am saying. I need test kits because I have to test and test and test. That is the only way I can be sure that the communities in Uganda are clean of COVID. So thank you very much, Rotary, for the test kits and the protective equipment and hospital equipment. That does not mean what you're bringing is not good. You are all bringing very important items. They contribute one way or another to the communities out there. And again, a big appreciation to all of you. Right Honorable, I request that you release me. I have been here for 1 hour and I am time-bound with my issues back home. Thank you very much. God bless you. Katongole and members of the task force, thank you all so much. Thank you for your generosity, for your kindness, and for your hearts of gold. Now, the Right Honorable Prime Minister, as you know, has got so many other meetings. So I'll request that we release him. But before he goes, Right Honorable Prime Minister, I will request you to say something. The others will bear with us. The ceremony of receiving donations will go on. But we would have been happy if you had stayed just 10 minutes more. Thank you, sir.
kusoosa ki?